katugende butereevu waffe abayi tusandikire ku ludda lwa byabulamu kuba tutunulidde ebyobulamu ebyokwerinda n'ebyenfuna nga bwe tulinda ku bannaffe embeera sooka Honorable Bashir sooka otuwa ekifaananyi naye gwe oli seefu nnyo abayi nze nabaga ndi mutiitiizi ninaanye omubaka ava mu kitundu ekiri mu karantini oyiseewo bakusibira eno andi sipiika yatusibirayo mu butongole ku fulo ya paalamenti naga nti mwababaka mbaagala eno okay n'abagaba n'okuddayo eri ate tubaagala muli balamu abantu sooka baweeko kifaananyi n'embeera kuba tuwulira bingi tuwulira abafa tuwulira ab'enzikirizayo ey'ekiyisiraamu baziika ate bo bano abasawo bamala okuziika mu ngeri y'ekikugu etaasa obulwadde obutasaasaana ate ne tuwulirayo baimaamu abaziikudde maiti bagiyise mu nkola ey'ekiyisiraamu nga bwe yagira twagenza okuwulira nti abantu 23 n'ebirala naye byetugattako nti ate poliisi n'amagye nti mu kubasakata emiggo kati eryawo n'omuluka n'owulira ebiryawo tuwulira emmere ebaleeterwa tetuuka nti ate yatuuse ate yabbiddwa abakulembeze abantu bawe ekifaananyi generale kankuwe dakiika nga 5 uninterrupted otuwe ekifaananyi neyanza bwana Kaddu okusookera ddala njagala kukkiriza ng'omubaka ate ava emubende nti COVID-19 bwe yatusanga n'engeri gye yatusangamu unaware unprepared n'okupapa kwonna okwaliwo mu byaddirira kyewuunyisa omuntu bwakubuuza nti mwayigaki osobola omugamba nti twayigamu butayiga kubanga mu mbeera eyo y'emu ddala ate ne Ebola mwe yatukoze eki tutambudde ku mawanga ku lukalu lwa Afrika wano mu Bulaaya ne Asia COVID gye yakuba naye nga yabasomesa kinene nnyo nga balina ensobi ze batasobola kuddamu naddala muneeteekateeka twali ekyokulabirako waliwo okupapa kwa maanyi waliwo omugo gwa maanyi waliwo okufubutuka ku COVID poliisi ng'esanga n'ali ku lubalaza lwawo nga buli kaseera pulezidenti amala kuvayo n'agamba nti abaayi ate ali mu lujjalo ate mumwagazaaki abange ate ali ku kino naye ekintu nga bwe kyali era pulezidenti Museveni bw'alangirira omuggalo ekasanda n'emubende twesanga era mu mbeera ddala y'emu kubanga pulezidenti amaliriza okwogera nga zigenda kuwera essaawa nga 4 naye ez'ekiro wezawerera ssaawa 4 nga bakumadembe batuuse dda abali mu mabaala abali mu kiba basokoola kwata bodaboda baziwambye obumpimpi babanga abafunye omulyo anti kyasukka kubanga ne tutandika n'okwebuuza ng'abakulembeze mwe mulowooza nti buli muntu yenna yabadde ku TV era yategedde nekyagenze mu maaso abantu bwana Kaddu abamu bali mu kuyiiya kyakulya abamu balina ne rediyo teziriimu manda abamu tebazina na zina abamu tebamanya na kumanya newe embanjiina nga erimu amanda nga nkolera kasanda mu tawuni naye nga mbeera mu kyalo nga nzigalawo saa 6 kati bwe bagamba nti pulezidenti yagaye ku ssaawa 4 n'onkwata nga nzirayo eka oba oyagala nzirewa so ekyo kyasukka mu mbeera era ekyo bw'olaba nti lwali lunaku lwa 6 naye ku lunaku olw'Essande twatuuza press conference enene ddala ku paalamenti ng'ababaka abava emubende ne tuvumirira embeera eyo era mwalimu ensonga ezi 3 enkulu ensonga esooka y'okwolesa obukambwe obw'amaanyi mu bulwadde aye ne lufuuka ng'olutalo ekintu ekyo kireeta stigima ne kitraumatizinga abantu ate nnyo ne baviira ddala muki mu mbeera olw'ekikwekweto kyali kyakukwata abakyali ebweru exactly kubanga nti ate omugalo gwatandise tewaliwo na kyansi yakuddaka ne pikipiki ne ziwambibwa ekyatukola obubi nsonyiwa nabadde ngambye butakuyingiramu naye for clarity's sake nja kuba nkubuuzaayo obumu omulabi ali wali yeebuuza nange kye neebuuzizza mu kiseera ekyo abantu abo be baayoola baabateekawa kubanga kimaze okulagibwa nti ekitundu kirimu Ebola tunazuula balina Ebola n'abatalina
abasecurity bwe bajja bwe bayoola abantu abo babateekawa. Abantu abasinga kibooko yavuganga babaleka ne bagenda mpozi ate pikipiki zo ne zikwatibwa. Ekwegamba bwe bakuba kibooko ng'olwe bakugemye Ebola. Tandika dukodde ewaka naye ate oluusi omuntu omanyi gy'avudde era ojja kwesanga ng'asuze omwo kubanga eno pikipiki esigadde wano tosobola kusegera nannyiniyo abadde ava mayiro mmeka okuvaawo.